Mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga, amaka agawerako ku kyalo luyinja mu kitundu ky'e Namungoona mu division y'e Rubaga gaalumbibwa abaseddekezi abaali bakaalakaala n'ebijambiya era ne batemaatema abantu abawerako. Yowasi Kasawuzi ye teyalutonda ate abalala ne babuukawo n'ebisago. Olwaleero tukyalidde ku Benon Mwebaze Ssebakaaki, omu ku baafuna ebisago eby'amaanyi mu bulumbaganyi buno, okuzuula embeera gy'alimu mu ddwaliro ly'e Rubaga gy'ali mu kufunira obujjanjabi. Ono ne gyebuli eno taddanga ngulu era ng'abooluganda ne mikwano gye kino kikyabeewanisizza emitima. Tanadda mu nteeko kubanga talina kyategeera. Just okujjako okulwana bw'aba alina azuukuse alwana era n'obulumi wetwogerera obulumi bw'alina ebijambiya bye bamutemye tanabiwulira. Bano era batubuulidde nti tebayinza kubuusa maaso ekyokuba nti omuntu waabwe abaamulumba baali bamumanyi bulungi nga balina n'ekigendererwa eky'okumumiza omusu. Naye tosobola kiruulinga awo kuba baatugambye nti omuntu asobola okujja okutemula omuntu n'akolawo chaos awalala okubuzaabuza bujulizi. Ddala abantu baba mu COVID ne bajjawo muggalo buli n'abasirikale baali relaxinga kubanga baali ku tension y'amaanyi nga batambula kiro na misana. Akageri eddwaliro ly'e Rubaga gye liri ery'obwannannyini bano batubuulidde nti ebisale bibaleega ebikya nga kati baagala omugugu gavumenti y'ebeegwetikka olw'okulemererwa okuwa omuntu waabwe obukuumi n'atuusibwa ku kino. Ndowooza gavumenti nga wegenze ekola mu bitundu ebirala e Masaka n'awalala neetuukirira abantu abafunye ebisago n'abalala bafudde mu mbeera eyo balabe nga babadduukirira kubanga omuntu ogenda ku bbiira ennene bwetyo nga togyetegekedde siga nti bulwadde bwa bulijjo kiba kinene nnyo. Tetufunye mukisa gwogerako na musawo yenna mu ddwaliro lino okutubuulira ku mbeera y'omulwadde, kyokka tukitegedde nti baamwekebezza omutwe okakasa oba nga tegwafunye buvune obw'olubeerera ng'alina n'okulongoosebwa akadde konna okuva kati. Ng'obulumbaganyi obwatuusizza Mwebaze ku ndiri kye bujje bugwewo, aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanuyi yatuuza olukiiko ne bannakyalo okusalira embeera y'ebyokwerinda ebinafu amagezi. Mu bingi ebyamutegeezebwa mwalimu okuwawaabira abasirikale b'e Namungoona nga bwe bakolagana n'abamenyi b'amateeka nti kuba mu kiro ekyo baabakubira amasimu wabula abakulu ne bongera kwesikira nkunta zaabwe ku mitwe. OCCID n'amala ku kitundu emyaka 3 oba omusuubira kukola ki? Amanyira abatuuze abali ku kyalo n'ababbi n'abamanya n'amanya n'engeri gy'abalyamu kubanga naye muntu nga ffe. Tanuyi bano bonna yabakutte dda ku nkoona nga ne OC tamutalizza. Bati tukoze ekyusakyusa y'abasirikale baffe badde bakolaawo. Ndowooza balala babadde baaliwaayo nnyo. Babadde bamaze banga nene myaka 3 myaka 2 tusazeewo bagende tuteeka abalala. Tulese OC mupya kewasi yaili mupya. Kyokka bangi ku baali mu lukiiko luno ekikolwa kino baakirabanga okwekangabiriza nga beebuuza lwaki abakulu bavangayo waguddewo nnabe olwo ne badda mu kwejingajinga ng'omukazi afumbye gonja abiriridde. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.